obusungu bufuga Bebe Cool mu interviews ne bumulemesa ebiseera ebisinga obungi okwogera ekituufu n'okwagala okubikkirira. Lwaki ngenda kunyonyola ensonga eno era we naagiviirako ng'okitegedde? Bw'otunuulira Gaalubindi Mwami Kyagulanyi Zaayina tavangayo kuzoogerako. Fe abazimanyi, fe abaazitematemera abantu ne tubanyonnyola ekola etya, egendamu memole yenkana etya, ekwata etya, baani abatera ogikozesa. Bwe twamala obikutematemera ne kimunyiiza ng'alaba akoze eki. Omanyi ngenda kubuulira, ngenda kuviira Mwami Bebe Cool nga mukuviiridde mabega Lasito. Lasita ye obulamu bwe bwonna kyatambulirako peesi ya Kyagulanyi, era Kyagulanyi bw'atabaawo Lasita bw'owakkiriza. Soka Kyagulanyi mu industry naye ate okuyimuka kwa Kyagulanyi kwe kwayimusera Lasita. Njagala olabe kulabo yange Funtula. Funtula no yetali Funtula. Okiwulira? Mwe yakwira vaasi ng'alumba kameno kwagala omukazi olw'obusente eyo ne yali vaasi era musajja kagwensonyi biri balambalambe. Oluyimba olwo kolabo yaabwe. Jukira olwedde Kagoma yali ekubi. Kagoma yali ekubi. Kolabo ya Funtula ye yamusitula wadde ng'ate yamusookamu. Era njagala onoonye Bebe Cool before gamngede omunoonye mabega back. Nga Funtula tebannagikola. Olaba oluyimba lwe lunaaba omanyi. Yeah, you're right. Ontegera kye nkugamba wadde ate yaliwo ng'ayimba. Bw'otunuulira abaami bano bombi, ono yali mwana wa minisita, ono mwana wa musawo. Naye enjawulo we baali bagiina. Bobi Wine ava dda ng'ayogera ng'agamba nti nze Bebe Cool siyinza kompiitinga naye kuba bye tulowooza bya njawulo. Kiti ku muti kikukwata bwe kiti nekyesubika era bwe kityo nekiviirako. Naye omanyi nti omuntu aba akiyitako nakyo ate kiraba yeesulise, kuba kiba kisuubira amagulu omuntu ayagala kubeera waggulu ng'omutwe gwe guli ku ttaka. Era nakyo omuntu kigamba ye ono nga Yesu onatambula atya nga yeesubise. Otegedde kye nkugambye? Ntegedde naye tokikola. Kaakati omuntu osobola okulaba nti abantu bano mu busiru sibalabanga naye nga okozesezza amagezi genkana ki okumanya abasiru. Ontegedde kye gamba? Tuli ku The Truth Media, go subscribe, follow. Yeah, it's a boxing day lunaku lwa era naye we yagambye nti nze omanyi boxing day lunaku lwa bikonde. Wosanga muno muweemu kitegeera. Nakoledde logo wagirabye? Wankoledde logo naye ndaba obujoozi bw'oliko bonaatera kwenkana mawa. Nakoledde logo. Ndaba wano mbadde ndaba wano live ey'Ebuvuma. Ono si father? Eyo yakanoonya mwawule yakanoonyeza leero. Bali ludi Buvuma bino bye bya leero. Live eno live. Kakati manyi nasabye ne president ku lunaku lwa president mwabadde nali Lubaka nasaba naye kakunyonyola ekintu kimu. Tubadde tulina ebitongole ebiteetaba mu kalulu butereevu. But nabo ba mpuliriza bulungi. Tubadde tulina ebitongole nga tebyetaba mu kalulu
ng'ekyobulamuzi ya judiciary yes bakira ne balawyers abeera mu Uganda Law Society. naye gundi yaleese article nga tekibagaana bulijjo abantu mufere abafere gundi ani Semakadde wulira nti nkyakubuulira nga tuyina n'ebitongole nga security eyo bategeeza ina kuba nani party naye ng'ate eronda kituufu naye wano naye mu gavumenti eno embi yaddiye ebitongole byonna birina ebifiidi nga byeyagala bw'otunuulira ennonda y'abalamuzi balonda bakaada abaabwe bakimebe Simon Peter balonda bakaada abaabwe baba bakama kakati mu kulonda bakaada abaabwe n'emirimu gye bakola bo ne lulingi babaweereza mpeerezi kyenkana basoma busomi nti baloya bagenda ne balwanako kye balwanye naye abalamuzi ne basala mu saidi ya favor of state. Kubanga oyogera bwotyo nkutegeera oŋŋamba otya nga waŋŋambye nti lulingi egenda kufuluma lwammanga nefuluma olunaku lumbaaga nga neddedi okulaga nti nno mutulaze nti muli bajozi nekyemukola mulaga nti mutulaga nti tetwasobola n'ofulumya era bo kibakolako batekako neddedi yabasande lulingi bajye baweereza kuteeka namula eyo ku headed paper za judicial nakubako stampu yaabwe bino ebisigalo byonna biba byaba kati neggwanga werituuse kati ku tayimu eno ngenda kubuulira mwami Dayasi omuntu yenna agamba nti ye simanyi siina saidi baida bino tutubuuziza n'abantu tubone tutandikiddewo okumanya soka obuuze ku abantu abana abatuwuliriza tubalamusizaako nnyo omukulu Ahmed Musuguli nkulamusizaako nnyo brother wange Rashid Kalinda Mukasa kulamusizaako nnyo ne muwala wange Rashid kulamusizaako nnyo bonna beeyuka bumenye namiketi nkulamusizaako nnyo nsaba Katonda ku ekisinga obulungi ne basisita bange mwenna muwala wange Natongo Esau nkulamusizaako nnyo oyo nno twali ku mbaga kulamusizaako nnyo yaddayo dda bannange mwenna n'abato n'abatuwuliriza batumiddeko nnyo nnyini Faza Joseph mukulu Joseph Virginia nkulamusizaako ne kapiteeni we Virginia namwe nkulamusizaako nnyo abantu be Dubai at large omukulu Hassan Ntegeda Hassan Waluwombo restaurant Hassan Waluwombo ya tumiddeko nnyo mu ngeri ey'enjawulo era sa Allah naye omunja kubaano ekisinga obulungi kugenda kulya Luwombo yali amanyi okunteekako naye wenda kuzimibwaki yali amanyi okunjokyayo oba oli awo ng'akasimu kakaaba naye nkulamusizaako nnyo muganda wange omulimu gw'okola ngulaba bambi webale nnyo webalire ddala Umaro Kiseka naye bafulandani Smallville mosquito wait nkulamusizaako nnyo omulimu okola gw'amaanyi nkulaba nsaba Katonda ku ekisinga obulungi buli muntu yenna akola omulimu omulungi Aisha wa Kyagulanyi tumiddeko nnyo waliwo nonange bamuyita wali awo kyamunoonya eno kyano yafuna class monitor bamuyita Nakyambadde tali mu ggwanga naye mwana watuukatuuka agoberera buli waliwo kubayita Ivo wa Bobby Ivo wa Bobby tumiddeko nnyo class monitor yani Nakyambadde buuzaako nnyo bannange n'asanga komenti nze eb'ekisiku omunnyonnyola lwaki obukomenti nakyagala bakoola bantu ku channel eno okulamusizaako nnyo era okubiriza abantu okulaba nabuuma bambi esawudi eyo ntumiddeko nnyo kansobole oli bulungi banaye abantu bonna abatwaswagamenye ne bamalayo naye ekituufu kiri nti mbaagala nnyo batumidde nnyo buli omu ensi gy'osinziiramu saba Katonda abawe ekisinga obulungi mukulu Filimon US Massachusetts ntumiddeko nnyo era kyekimu nekinobe Martin baba omukulu kinobe Martin yabaaki naye kinobe Martin omumanyi abantu bwe basirika muko kati nga mubuuza tebabadde kinobe Martin omumanyi yaliwa mukwano gwange ali eyo mu America ali Seattle
naye bwabika tosobola kukaaba lwaki mukwano gwange abika nnyo abakyassa bwabika tokaabirawo era kino ebimatini ayinza okukubisa omuntu yaŋŋambako lumu nga nnomuzeyimawa n'agamba kinkoze bulungi kubanga muzeyimawa oyo waali naye omuntu eyo emitwalo abirikaziteeko yali ayinzisa akubisa soye nemugaa kino baba basaaga akawungezi nasika n'agamba osobola okumuwa naawe akubisa so wabika tokaabira oli mukwano gwange era nsaba katonda mu ekisinga obulungi ye musajja ankubira ne tuwayamu awo emboozi zaffe ziba mpanvu nnyo kino be kulamusizza mukulu firimoni kulamusizzaako amaanyi wakusatu ng'omuddamu firimoni top ona wetegerera nti top oli oyo top naye nga anyway abantu bonna batopu ngera kubuuzako buli omu gyali ng'olaba wano the truth media wonaona buli wamu wosinzirira ngera kugamba nti nokola kyamaanyi ndoza nambe mututandikire awo tutandikire ekalangala tugenda okuyingira Christmas nga president yabadde kalangala fena tujjukira ebyafaayo by'ekalangala mu elections ziri ezaggwa era ogenda president okugenda ekalangala buli omu yabadde agamba kigenda kuba kitya nalabye ekidyeri nga kijjudde kye bayita emmotoka za poliisi naye omukulu n'abaganda ndi ku speed boat ekideri kyagenze ate ekidyeri kyagenze nga ziriko emmotoka za poliisi kati wekyatuuse eri nga tetulina okubawo ogenda okukuba walala babalese abo nga teketuzikideri kiyongerayo kubaawo ate nga speed boat jjukira zo ate zifulalo dazibuukinze dda kakati bwe kalangala yabadde etya Kalangala nga tetunaba nakujja eno kakati Christmas kwafe ne byafaayo bya kalangala abantu mu byafaayo bya kalangala ebitambula oyinza okulowooza oyinza okunyonyola omuntu nemugamba nti kalangala ffe abaawonawo n'abaaliyo ku luutu eri buli omu yawonawo abiri nabatti bw'otunuulira kalangala abaana bangi tebagenze si lwakutya abamu pulezidenti bagamba ennaku zino abagamba abamu pulezidenti yabagambye twakozeseza amawulire twatafudde abangi naye pulezidenti amu n'abagamba tusigale olw'ensonga nti kalangala naffe bali otumanyi kiyinza kubeera okusinza ku kyaliyo okusinza ku kyaliyo olw'okuba nti balina bye babikkayo ebinene kale nno olumu bwaddewo okutya bwetunuulira nga bane ba PCBN yeyali gundi ono Carlton Scovia Nakamiti obanga nabo basibira mu makomera naye yazimirako mu komera oyinza okumanya ekyali ebbali nabe naye bamusiba ku lw'ekalangala waliwo omwana oyo atera okukwata emmotoka ya pulezidenti yennyini yatuwadde sitoole engeri ono mwana webirevu oyo nono gundi yali wa kumiti wange nali nkola naye mawulire si yasiimu ye nsono yalinako nedduka nga likuba gundi za pulezidenti mumanyi yatuwadde engeri gye yawonawo mulundi guli nga omulundi guli batandika okukwata abantu buli muntu ye ne pulezidenti beba biri abaali basembayo nga bayimiridde basika pulezidenti bamutwala bamututte jeke saidi ne saidi kyetutamanya bwe baali bamutwala twala wabulabi helikopita ngaekola ki yakyuka n'amutunuulira mu mboozi ye n'amuyita erinnya yali akutte jaketi yali yambadde jaketi naye nga mulimu amasimu nga mukaaga ezipaapaaka yafubuutuka n'akakooti ako n'akajjako n'adduka mu binazi ne bawereekereza amasasi naye n'agamba lirina kusooka kunkwata yasangira akayumba akaali eyo wansi nga dduse nnyo ng'olwo atali hamudi bawerekeza wajja omusajja amubuuza bwe yasaanga nti ate ogubadde amunnyonnyola emboozi eri waggulu n'agamba abasirikale nga babunye ku lugonna
naye kyoba okola yingira bwatyo bwe yayingira neyebaka obudde nebukya abasawa zaali 12 omusajja namwerekera asimu naye awaka omulala bakubalimu n'agamba owaayo mukole kyemwagala oba ono buba buvumu amasasi agaba gayitingana. bw'otunuulira Kalangala omanyi Kalangala si kizibu naye abantu gye baali beekweka okukola ebikolobero byabwe naddala abakozi b'ebikolobero abali ku sayidi ya gavumenti ng'ebikolobero byonna babikolera eyo kati kyababeerera kyangu okufumba kye baagala era ku luno naye twatuuse eyo abantu baatuwaaniriza enyaniriza ey'enjawulo nnyo era twavudde Kalangala nga nabe giri bagitegedde nti kulonda kakuuma kagoberera bwe bagezaako kasaagiramu eyo engiri gyeri bwetyo twavudde Kalangala tukumulekampala twakomyewo pulezidenti yabadde yasiimye dda emisana twadde twasiimye dda abaana twadde twayambyeko ku baana nga first lady yakikoze nesuubi netuyambako ku baana betulabirira abayitirivu balina omwana gwe balazaawo nga asomedde ku sente za lwakuba abantu abasinga oneza pulezidenti abantu abasinga obungi waliwo omwana gwe balaze nti okuva wansi tugamba nno olumu abantu boogera out of ignorance boogera tebabimanyi abantu abasinga obungi ffe katugenda kuboya ekintu kimu tulina ebintu ebimu byetukola mu kamera tulina ebintu ebimu byetukola out of camera nze ngenda kukubuulira amazima agatakaawo NUP pulezidenti Kyagulanyi muva kubona mbono yayambye omu mbono simanyi yakoze aweerera abaana abasukka mu 100 abasukka mu 3 tuyinza okuba tulina mu pasente gya 3 mwata manya amayumba agasasulwa ag'abantu abasinga abantu ababeeremu okubaweerera okusasula amayumba gaabwe okubaliisa n'abatuyambako ab'enjawulo kati nabadde tulina ekizibu waliwo omwana abeera ku train mukwano gwa nagambye nagamba mukayumba nenkuba omulabe ashira nampereza nesente waliwo omwami bamuyita Ahmed Musukuli nampereza esente waliwo naano waliwo awo omulala Captain Jim yes neyampereza yakantu negundi ne mwami Joseph ne Virginia tugattaka akasembeezi nemujja era we namugjeewo ate kati waliwo n'ekizibu ekyennyumba yaloti kuba ali mukomera yatukyalu era waliwo eyampereza akasente of course ekiiko amba akakasente kadede ku era yakanedibalirayo kikabiriza krisimasi ekayitira naye ate akoli omwana ko kakuse kakati bw'otunulira ebintu ng'ebyo oyinza okutunula n'ogamba nsonga kyeri pulezidenti Kyagulanyi tutambudde ne funding gy'olaba tubadde tuyambibwako abantu abamu ab'ebweru ebakanakalulu ekibiina tekirina funding naye tuyambibwako abantu b'ebweru ne tweyamba ffe ffennyini abali ku train pulezidenti naye neyeyambako nga ye n'abalala basobola okutuyamba abaana abo boolaba baluma n'ogwengulu era bamusuza tebebase lwabazadde baabwe maki ekiwuli kati embeera yiyo so
twabadde tuvudde mu kuyambako ku bantu emisana first aid yakikoze nesubi kale simuleseeyo yasaseko ekinga ye nabaana kakati bwe twavudde awo ne tukomawo akawungeezi era pulezidenti yasimye security eya esi eba etukuuma oba emutambulirako weewaawo yabadde abawaine kyayogedde nti waliwo kale tuyinza ogamba nti basaidi naye waliwo lwe bafuna emboko nga banabe babakyukidde ne babakuba emboko babagamba omusajja muleke tumukube ate nabo mweteeka ate naalabye ebitongole ebyatendekebwa mu ngeri y'obuntubulamu ndowooza bapodeka gwe omuntu asoma ekyapodeka nnyo gw'osooka okusula ku ttaka era abantu abo nze bwe mbatunulidde ebbanga lye tutambudde nabo nina ekintu kye mbayizeemu nti basajja badde basirikale balaba basirikale naye balina obuntu bulamu balaba ekibi nga talina kyakwogera naye nakitunira n'agamba naye kati gwadde watukolaki ng'okyogeze n'omubuuza noga kati gwadde naye naawe n'otunulamu nolaba nga tekikola bateekawo embeera yonna okulaba ng'omuntu gwe baabawa abeera seefu lwakuba nti ngaera woolaba abatujja abatulumba n'embeera gye batulumbiramu oganda batulira abasajja battu era bwetwakoma pulezidenti n'abasiima buli omu bamusanze bamutekedde enkoko nebamuwa seggwanga andi babadde appreciative nabalabye nga tekyababadde munamugongo nti kigenda kubaaso appreciative nze ng'omuntu abasajja mu tutambuddeko nabo olumu bakola n'ekintu olumu nga tekikkirize nga babasirikale tebakikiriza naye noolaba nga kikoze bambi ayinza okulaba omwana ng'akooye oba emotoka gyalimu emukoze eki emulese naye ng'amumanyi wakufeera mulinya wano tubatuuse ku motoka ekitegeera abaana ne bakwatakwatako abo ne bavuga paka masala nabalako n'olumu nga mukibi yawaganya nomugana naye kati bwotulemesa omulimu gwaffe gwe tukola kati ffe tukole eki ffe tulina okubeera wano waganya tudde wano oba it was oba mukono oba something mazima kale kantuse okusema bwange eri abaami abo aba isi se abasirikale ba electoral commission bentuwa si bonna wabula bano bebawa Kyagulanyi kantuse okwebazaako abo kuba waliwo wala abaami nga nawe basabudde tiyagasi tumulya nabo era bagenda otutuuka eri nga nabo amaaso tufeesa bafeesa ekitegeera kakati okubonaabona kwe tuyitamu bakololerezaako ddala nabo so bwetyo bwe twavudde Kalangala pulezidenti n'abasibula ebyasigadde byabadde byankera bya Lubaga wabaddeyo Lubaga nkweka akati nakadde Lubaga ku kye nalabye Lubaga akola lwe yankanzeemu n'ayagala okungoberera nze kye nalabye Lubaga ekyasinze okunsanyusa mukaako kugenda nga tuvudde mu kyaki sipiidi yadduse ng'agenda Kibombya mpaka tagaana muvuliza awo naade nvudde okubiri bye nakunyumiriza ebyabaddewo awo naade mpiseemu samayugi muno mwalokompoka si yamuzize nanga oli si mukaako ng'akomotoka ekikomo mutwala bulala kakati nze nakeera bayisawa 3 zennyini nali Lubaga era nga nina okubeera mu maaso wali era wakunti abaana benkyukakyuka abasinga bakwata bonna abasinga bonna nti abamu bavudde mu mawulire abasinga mbamanyi pulezidenti yatuuka bw'ati n'olaba nti embeera ekyusa bwe kibeera abalala bonna baayingira yeesi olwatuuka ku mulyango bw'ati bino tebyaliwo ze zaali wali embeera bw'ebeera oyo buli watuuka enduulu oyo buli watuuka ekyo kiggwa tumala bulungi nnyo batuula amala okutuula biki ogenda okulaba n'alengera Katikkiro n'omulangira Wasajja n'agera n'ababuuzaako ne batuuka okubanjula ako ka vidiyo kalina nakwata nga banjula buli omu ne banjula waliwo gwe bayanjula yadde olugalo olubuweeruti
Teyafuna yadde olw'abalema olugalo kati banjula Kyagulanyi eddakiika nnamba nga tewali abalagi obugalo eddakiika nnamba ng'engalo zokka eziri wali eddakiika nnamba kati ate bwe nafunamu ebweru nefuna ebyankyankalanya wabweru awo nenzira ewaka bannange omanyi olwo okujja n'akuyita amannya go kati ngenda kunyumizaako olwaleero pulezidenti oyo buli waatuuka mbeera ekyo nze nalabako omulwadde nga tuyita mu mushema twali tuyita mu bunyalugu nalabako omulwadde ng'ali ku kitanda nadduka ng'ali ku kitanda ne bavuga kitanda nalabako omulwadde ng'ali ku kitanda ne bavuga kitanda kulaba ku Kyagulanyi era ng'essuubi alina mu Kyagulanyi oba kye yali yaba baamukuba essasi mirimu damaging spinal cord era bwemba mwalaba ku trailo y'embalala eyo we twali embalala twali tugenda walireke Lutoto mu kikubo ekyo mwe twafubutuka omwami oyo baamuwa ne ssente n'azigaana baamuwa obwetaano waliwo abaamufuwa obwetaano n'azigaana n'abakabbendera pulezidenti gy'amuwadde ng'ali ku kitanda ngamba kino ekitanda ky'amalwaliro sigamba kitanda kino ekyebakebwako bavuga kivuge obeerako bupiira era twasiba ne tudduka mu muyembe we yali ekitanda bavuga kivuge era omwami oyo oba namuteeka nayo koso ku midiya tukiraga yali amukuta akataano naye mwebiri muno mu ssimu yange nja mukuweerezaako mbiina n'abalala n'onaakwira basama babiina abo Olivia Katende babiina so bwe twatunuulira omwami oyo navaawo nga nanyamidde nalina emitwalo gyange 2 mu kusawo netunuulira omusajja embeera gy'alimu n'agamba ye baamukuba essasi naye teyafunanga bwenkani n'abali ekisobokera ddala wano e Uganda era nga mulema ali kagaali basasira era nali nkutte mu nsawo okumuwa ekyetaano kyange naye ndaba abaasa okumuwaawo nesente n'azigaana ye ekigendera kikyali kya ssente kyali kulaba ku Kyagulanyi kyengezaako kulaga bwe omukwana abantu gwe balina ku Kyagulanyi osanga abantu essomero ne lifumutuka nalaba ku Kyagulanyi baleka basomesa mu kibiina ne badduka bajje balabe ku Kyagulanyi osanga abantu gye bannayaanya n'abasirikale bennyini n'abasirikale bennyini banyumirwa omulabako waliwo ka vidiyo bwe yagambira abasirikale bwe yagambira olina mugamba gwe ate njagala kuwa bwa CDF oli awo n'agamba bali ko bali ffe tetukulinaako obuzibu naye ng'olinawo oli wa majja 3 naye yasigaza okuli kakati mwami Kyagulanyi n'abasirikale bennyini bwe basindika ku trailo ze banyumira omulabako obatunuulira omanyi lwaki olumu beesabika obatunuulira nga bode explanation eyogera kirala nnyo ku byakola nga olaba asanyuse n'okugwayo aweddeyo ekiwulira nze nyina omusajja waneeno twali luddawa twali eno wamulya nnyama ogundi Makindye wali Makindye east west kati eba east kati njagala tulaba omusajja ono yali ali awo waggulu naye namutunuulirira ebbanga ekiwulira nga rediyo kolo ye musumbuwa naye ng'amagezi gonna gali ku pulezidenti ekiwulira ng'amagezi ge gonna gali ku pulezidenti
nga radio kole musumbu esimu zimusumbwa naye bamugamba waye gato twa feedback naye ngoba mona buliwa okusanyuka okwo kubeera mu buli muntu ntegedde kyenkugamba kati yensi bwe tutambula so bw'oba tunuulidde embeera gye tutambulamu ensi mwe tutambulira bw'owakanya Kyagulanyi leero bw'owakanya ddoboozi lya Katonda n'abantu anti okwagala kw'abantu kuba kwagala kwa Katonda bw'owakanya Kyagulanyi oba owakanya ddoboozi lya Katonda kyovula n'ebikola by'ogenda okukola ku bannansi biba bya sitaani mubatte mubasibe mubatemule mubalemaze bakuwe bafiirako bikolebwa amasitaani kubanga oba Katonda akugyeko omukono gwo ogw'okwagalwa kuba n'okwagalwa kiba kisa kya Katonda okwagalwa kiba kisa kya Katonda era omuntu ayagalwako naye bw'ayonoona ennyo okwonoona kwe ne kulinnya Katonda ayinza okuggyako ekisa kye ekyo ky'okwagala kuba Katonda kwagala obadde tokimanyi Katonda kwagala God is love is peace so ebyo byonna bigwa bigalaga obubonero bwa Katonda wolaba abantu omuntu gwe baagala ennyo omanya Katonda yalisanye nambemu awo nga tuvuddewo kuba bwe tutandika okwogera ku Kyagulanyi ayinza obutaggwa leero oba olumu omusembera bwoti n'ogamba ye alabbi kaakati kwolwo olunaku lwennyini erya tugireete afuta atujala tusooke wano ewa bebe njagala tumuve kumukumu ebigambo yayogedde bingi wadde abasinga basinze kulaba kya airport kuba kikibadde kikyakenye ennaku zino ate nga ebintu byayogedde abantu babitegeera but ayina ensonga nyingi zeyayogedde yayogeredde kye namwagaddeko simanyi who educated him n'amugamba atandike okuwa Mwami Kyagulanyi era kati ateekako ekya Mwami Kyagulanyi wakuba waliwo alina we yatuuse n'asiiwukamuko n'agamba mbuno omwana oyo which is okay kuba amusinga emyaka ayinza okuba mulaba bwati oba career bagitambuliza mu buli nga akyamulabiramu eri career gye baalimu ey'endongo nga bakyakusabula endongo biki abantu ebimu balwawo okwereventinga okuva mu pasitiyo okujja mu purezidenti gyoli naye ebigambo bingi byayogedde byenjagala otandika okutematema mpola okwabadde omwana gwe yagambye muno polisisi yamutomera era ffenna vidiyo abazavayo twali tulaba kirala yagambye singa teyagenda ebintu bya Kyagulanyi singa kati akyaliwo bw'abaana mulekeraawo okugendamu ebintu mukole akiseera mukalye mu ddembe omwabadde nti nno Pulezidenti Museveni waba abamubanja ebintu 10 akuwaddeko 5 kikiru lwaki oba tosiima okwabadde okuli nti nno waba abadde takola emabega wano mu kalulu ng'ofunye w'omugambirako muwe akalulu atukole ki bw'atereeze mwabadde ebintu mwabadde mugalubindi mwabadde mukwambala engoye nja mutandika mpolampola mutandika empolampola mwami Bebekulu mwami mulungi mu nfaanana mwami mulungi mu nfaanana appearance then naye bw'otandika okalikyuleetinga olumu engeri gy'akozesaamu obwongo bwe nga nnyonnyola ensonga ezimu naddala ez'eggwanga weewuunya n'ogamba ate oba yeeye ng'olaba amenyeddemu so kyogeza kuŋŋamba ye n'obwongo beidifa enfaanana ye endabika ye n'ebimuvaamu byawukanira era bwe bagamba nti ono yayogedde biri nga tomulabye ku mulembe guno nzoga yadde ayise nga bayita ddoboozi akifasakyogera okay I hear you ontegera kuwulira nze Bebekulu mumanyi ng'omuntu omu kwasinga okuyamba ku bantu abadduukirira abantu kye nakola kirungi nyamba mubayo ekyakola kyamugamba era tetukirinaako buzibu naye ekirungi nti ye bw'aba ayambira akunyonyola nti kolabu oti tuteeke tufune wetubeka tufune wetubeka
access eyo wabagirina era ng'agikozesa bulungi nze mwebaza kubanga agisembeza n'ayamba ku bantu naye bwe kituuka kunnyonnyola nsonga za ggwanga muna ebebe ekkulu emu ku bantu abasinga okuba selfish nakyemalira kweyagaliza kweyagaliza asinga okweyagaliza kakati mu nkola y'okweyagaliza akola emirimu ng'alina olumu gy'ataapinga era gy'agenda okutaapinga n'abantu abaagala obuyambi mu ngeri eyo ye tamanyi nti basobya. Ekyokubiri, obusungu bufuga Bebe Cool mu interview ze ne bumulemesa ebiseera ebisinga obungi okwogera ekituufu n'okwagala okubikkirira. Lwaki ngenda kunnyonnyola ensonga eno era we naagiviirako ng'okitegedde? Bw'otunuulira Gaalubindi Mwami Kyagulanyi Zaayina tavangayo kuzoogerako. Fe abazimanyi, fe abaazitematemera abantu ne tubanyonnyola ekola etya, egendamu memole yenkana etya, ekwata etya, baani abatera ogikozesa. Bwe twamala obikutematemera ne kimunyiiza ng'alaba akoze eki. Omanyi ngenda kubuulira, ngenda kuviira Mwami Bebe Cool nga mukuviiridde mabega Lasito. Lasita ye obulamu bwe bwonna kyatambulirako peesi ya Kyagulanyi era Kyagulanyi bw'atabaawo Lasita wabbeho. Lasita ye yasooka Kyagulanyi mu industry naye ate okuyimuka kwa Kyagulanyi kwe kwayimusera Lasita. Njagala olabe kulabo yange Funtula okiwulira mwe yakwira vaasi ng'alumba kameno okwagala omukazi olw'obusente eyo ne yali vaasi era musajja kagwensonyi biribiri byalambalambe. Oluyimba olwo kolabo yaabwe jjukira olwedde Kagoma yali ekubye. Kagoma yali ekubye. Kolabo ya Funtula ye yamusitula wadde ng'ate yamusookamu. Era njagala onoonye Bebe Cool before omunoonye mabega nga Funtula tebannagikola. Olaba oluyimba lwe lunaaba omanyi. Ontegera kye nkugamba wadde ate yaliwo ng'ayimba. Bw'otunuulira abaami bano bombi, ono yali mwana wa minisita, ono mwana wa musawo. Naye enjawulo we baali bagiina, Bobi Wine ava dda ng'ayogera ng'agamba nti nze Bebe Cool siyinza kompiitinga naye kuba bye tulowooza bya njawulo. Ono yali abeera eno wansi ng'oli abeera eri waggulu. N'agamba ebirowoozo biffe byonna bya njawulo. Nze ne byenjawulo kuba ku nsi binene. Ate yali ebyo nno yabyogera akyali Lasita. Alina n'oluba we yayimbira abamu kye balowooza nti yali naye nga mu mbeera ya bulijjo kiri. Era yagamba ne mu luyimba lwolwo nti ebirooto byabwe mu ntandikwa byali byakutambula ate byaffe byali byakubuuka. Kati alina n'oluyimba lwe yemyemu n'agamba nti no enswera y'emu yeegenda mu kabuyonjo, emu nejjayo endala nejjayo kazambi, endala nejjayo mubisi gwa njuki. Naga ate tebibeera munnaye maanyi gaayo. Yaga nti enswera n'enjuki byonna biwuka era byonna biwukira mu kabuyonjo. Enswera nejjayo kazambi, enjuki nejjayo mubisi. Naye tebibeera maanyi gaabyo ga Mukama Katonda. Kyobadde onoonya n'okikwata abateesawo ne banyiga. Naye ng'oyagulawo enzigi atagula n'amadirisa. Era y'omu ye yayimba n'agamba nti gwe watandika okulima walima muwogo ye n'alima amatoke n'asomba olusuku n'abikka nti ng'ebintu ali mu kuteezi gwe ng'oyagala kikola ki kyolira. Genda maaso. Kakati bw'otunuulira Mwami Bebe Cool nti peesa atambulira ku ya Bobi Wine lwaki? Bobi Wine we yazimba Bebe Cool n'asooka naye kalambazaawo naye twamaliriza
Bebe Cool ngakkiriza nti alina okukola ki kyokka yali asonda sente ezizimba ate ono n'aleeta escalade ng'ennyumba ewedde n'agamba ye yennyini yeewako obujulizi ne tulaba nga akasajja katulese ne tuwanika ne tukakoledde era nkinnyonnyola n'agamba nti n'akwata sente ze yali ategeseemu ate okugulamu enju n'atumya escalade ne bazibba atumya hama ne bazibba kale ate nga tayinza kukkiriza kuswala wadde bazibbye n'addamu n'atetenkanya addemu akole ki abweyo endala era agamba Zuwena n'abuuza ate ssente ezibadde ez'okuzimba zituse zitya mu bino n'agamba akasajja katuleka nga katulese kitegeeza senga teyali peesi ya Bebe Cool ya Bobi Wine Bebe Cool ebiseera bye teyalibuze ku hama kuba talina kirowoozo so nga ate Bobi Wine yaleeta escalade nga talina gwavuganya kuba yagera ye neyeegulya escalade ye n'agireeta ng'ate olwo waliwo ne bafudde Kamiro n'alyoka agenda agigula nono n'aleeta hama kuvuganya aliwa bayogera ebirowoozo ne tutuula kitegeeza bano bombi batambulira ku peesi yani era bwe yafuna biiki e Busaabala notaliko okuwulira nti nodi agiguze entebe okitegeera kakati bwe yagula eryato oli nakubamu n'oluyimba eryato lyakabenje n'atekamu n'engeri yokaluma ebyo biyamba gwe tomumalira budde kumbe kimuli wano ontegedde bulungi kitegeeza ono byakola ono abitunuulira bulungi ebiba bimulema buli bikutuukako kakati tayimu we yajja n'ayingira ebyobufuzi alina nero yalina ekkongo ku Baba TV n'agamba nti kati saawa zino ye muyimbi asinga obugagga n'agamba Bobi Wine waleeta biliyoni yaleeta biliyoni 2 n'agikuba waleeta ebbiri yaleeta yali ku Baba era nobyogera kati ngenda kunnyonnyolayo ekintu kimu era kino njagala okiwuliriza era nawalene bwe yagamba mbu atambula mabaala ano mu kiro kimu nga buli wagenda anywa heikenyo gimanyi sente zaayo Hennessy kati agenda okuvamu nga sente beka naga agenda okuva mu bbaala nga tiwali amusize Spain kakati bw'otunuulira essente ezo competition eyo Bebe asituka n'okuvimba n'okufuna amaanyi n'okunoonya akakodyo konna ng'akanoonya ku lwani bw'otunuulira ono nga azze mu byobufuzi Bebe yakuba nnyo ekikopo ne kirowoozesa mwami Museveni nti ono ayina akakodyo k'amanyi akafuula Bobi Wine owaki ngawe baayita Buchaman nga balowooza ayina akakodyo kakola ki era kyamuyamba okuyisawo pulojekiti ez'amaanyi n'okwongera okugaggawalamu ebiseera ebyo ku lw'akasente ke yajjanga eri tuzimbe situdiyo mpese nenzimbe situdiyo nja kukoleranga abaana ennyimba okutegeera ebintu weebityo kakati omulimu gwa mwami Kyagulanyi oba omulimu gwa mwami Bebe Cool omunene nnyo mu movement kugezaako kubanga kakkanya mwami Kyagulanyi kyova olaba Kyagulanyi obudde bwa Bebe Cool katakyabulira naye ate Bebe Cool ayina nnyo obudde bwe kubanga gwe mulimu musasuza otegeera kyenkugamba nkuviiridde mabega n'ebimu ng'obujulizi bwabwe waako nti senga sono sipe wano kati bwe twamenyamenya ga lubiri tugamba nti za tabbu naye najja nezifaanana n'agamba nti nze mmaze nazo emyaka emeka yazambalako ddi era kyokka abalaba Kyagulanyi ne Galubindi batambula naye baziraba ng'azambadde atubuulire abadde atera zambalira banze mufollowinga lasita anti kizo kwa yali azambadde ndoza samu following nalibadde mulaba lesa n'obulaga n'oba toyagala omulaba lwa mpaka oba oli awakiri mu Kenya media nga mutaddeyo kati kyogamba mwabadde botuyiya omulaba lwa mpaka kakati nga bwe yazambala ddi
nti mmaze nazo emyaka 2 byezikola mubimanyi ate zino okulagira ddala nti azze n'ekintu kye ku mutima zino oligino mugiraba mweva muve ku biri ebakyayina ali bambane mbiwaana lebo ndowooza mukiraba eyaga erina nno lebo isha gitunulire ngirabe ze zino ez'abambega okitegedde kyegamba kakati bw'otunulya lasita ebintu byazaakola byazayitamu byazayogera olabira ddala nti ekintu kye ekirungi kiri kwani ku Kyagulanyi ate nga Kyagulanyi interview gye yasembayo okukola bwe baamubuuza yagamba takyamuteesa and it's almost teweze emyaka nga mukaaga sijja kuddamu ngeri gye yagiddamu yagamba bitalina makulu sibiwa makulu era engeri gye yakisooka okuddamu yasooka n'amubuuza ogambye bebi ki namugaa bitalina makulu musibiwa makulu njijjukira yasooka n'amugamba kakati bw'otunuulira lasita okufuna ssente mu NRM ne bonna baatwalayo omulimu gwe omukulu kuba kukakkanya era weyabaddeko era omulimu gumuziba n'amaaso n'alemwa okwogera ekituufu bwe yavudde ku Gaalubindi n'anyiiga nnyo bakatikkiro abaagenda okukyalira mwami Kyagulanyi ng'agenda okugulawo kambeera era n'abavuma n'abakunkumula ati mbu musango ajja balaba ne mu State House basiba mu State House naye agenda bakwata mu video abute yatagenda busabayo bye basaba bye bamanga bagende wa Kyagulanyi but bakatikira okugende wa president si kikyamu nze simanyi lunaku mwami Muliika bwe yagenda wa president era kyenkakasa ekimu ku bizibu president byayinza okusanga era byatayagalira ddala Muliika mwali kubanga bw'aba n'asinkana president tayinza musinkana mulungi but n'okumusinkana si kivve kuzi bano the cultural leaders ate abantu bebakulemberera n'oli baako abo nabo n'abavuba bwabo kati obutambi agenda mutuwa tubukolese nange kyembuuza bwe yabavuddeko bwe yabavuddeko n'abakana kibinge wenjagala awo oba osinga osiibejje jajja obuyisiraamu yamukoze eki era ng'ate naye ye Moses oyo musiraamu mugola basigo kyewunya sijakwewunyisa musiraamu nakyewunya olwakatambike nalaba eddabakawa kaleke kyekyamewunyisa era ategedde ogenda kaleeta kati njagala kubuuza jajja w'obuyisiraamu yabadde amunagazaaki mwami mukulu Bebe Cool kyegamba nti obusungu olumu bumufuga n'asukka ku kyalina okufulumamu kubanga Bebe Cool public figure celeb a famous and well-known person ekiwulira ayina okuvaamu ekintu nga kyavaamu nga kizitowa obusungu ne bwa bumufuga n'atafa gafulumya ekiwulira olaba ebiseera ebisinga obungi mwami Kyagulanyi asobola okubeera nga tuli ku trail nga tutambula n'akonayo akagambo nga ke yakona Mukiibi kwento ojja kunnonda Mukiibi ye mmanyi tajja kunakambuulira bali oba aseka oba n'amukonayo akagambo nga waliwo yali awuba bendera laga kati Mukiibi olaba nga ofudde kati ofudde laba nno Mukiibi laba kati ofudde akati naye tasobola kubanga ayimiridde bataddeko kamera ayogera eri eggwanga olwamulugguza aleete kakati mwami Moses Sali n'alumba Nakibinge era n'amugamba n'omugamba
nti wano oyina ettaka President Museveni yakuyamba buyambi butalitwala ng'apuluvinga nti balina bwe balitwalako kyebadde apuluvinga lwakuba statement mulimu temuzimanyi yabadde apuluvinga nti tulina lye tutwala ku mpaka gwe eriyo twali kulekera nga balinga be baali mugwasa mu njoka gyendayogera ddangaaga nti be baali muwa okitegeera n'eriyo ettaka lya bwajjajja ne bwajjajjaabwe okiwulira toyinza kuddira Ssaabasajja Kabaka n'omugawa twagula ettaka wano oyina ettaka ani yalibadde naye nga talina agateesaabataka entebe bbiri ezaali zirwanira obuyinza obusiraamu bwayitira mu nju y'ono bajjajja b'ono kituufu tuvulaba ne tayito baagimukwasa jjajja w'obuyisiraamu era mu ntebe mu lunyiriri lwabwe era mwali musobola okuvaamu kabaka era be babalangira betukola ki olalabe ng'alina engeri gy'amuvoola naye omwami oyo Nakibinge musajja mutagaavu nnyo ate yeegendereza ate takola kintu nga takikalo kibeetinze kati ye ate Bebekulu ye alaba ndowooza ng'omubaamu eyo nsobi gye yabadde akola naye bw'ali eddako mu kisenge n'atuula ali kakasa nti tojjanga kukola vidiyo ng'osanyusa ennyo kyakadde yabulamu mu kisawo ati accountability gy'aliko ennaku ze baba wabisawo era tujja kulaba vidiyo ng'efunirabekaka maaso awo osanga bona tunaabiraba ng'abiteeka mu mmotoka nze alina n'esirime gye yakoze nga naye nyini alaga ati nno ali mu byakisiru yagambye mugire tulonde mugende bwe tunaava mu bino ebyekisiru I'm like onoonyiza President akalulu and you saying bye mulimu byakisiru bwe yavudde awo n'atuuka ku kintu ekyasinze okulumba okudaala nga waliwo omuntu alina obulumi ffenna twaliwo nga bataliita nabukenya emmotoka ng'emutomerera enakawo eya patro nga ne kamera wezivuna katwagana tuwa footage eyali emutasa teyamutomera ensi yonna yalaba ng'omwana ono gundi bamutomera ekyengera ebisenge n'ogamba yabuuka mu dulooni n'agwa bwaba dulooni bamusindika lwa buvuyo waabwe n'agwa n'afa emmotoka eyamutomerera ddala ensi yonna ng'eraba kati yabeera muntu kikaki n'oba osanyusa ennyo beerako n'ekintu kyotasobola kwogera ku lw'obulumi lw'abantu abalala ekyo kireke bubuuze kati aliwa omanyi you know that guy yabuuka mu van nga Bebekulu oli watambuliranga ku laale ya Kyagulanyi oba wali mu patulo bebanaaba ebikka oba bebanaaba esabika ng'ali mu patulo emboozi oginyumya otanga eyaliwo nga ffe abaaliwo tugambe nti patulo yamutomera ne tubasaba ne footage era ne bamugaanira ate ng'awo kumpi waliwo kamera kati mwami Bebekulu okunyonyola ng'eyaliwo ddala ddala awo be bano abalwa mu patulo abeesabise ekyo tulina okukinoonyerezaako nakyo tukirabe enjogera gy'ayogeramu kaakati nze ntunuulidde ebintu bingi naye waliwo ebintu ebimu nga bw'osanyuka ennyo okola ensobi nga bw'onyiiga ennyo okola ensobi nze ndowooza nti Oweekitiibwa Bebekulu nze ndowooza mwami Bebekulu yalibadde yintabilizi ebimwazibwako kubanga Bebekulu alina walagira amagezi ge nti musajja mutegeera omanyi ngenda kukulira ekintu kimu mu bulamu omuntu amala kwogera
ate yonyine omukulu yeyagamba kabaka mwako mwetupimira nti gundi okitegedde kyeggamba so bw'otunuulira Bebekulu enkola bye yakoze speech yonna nga bwe yabadde yakonye ku kyattoyi wakirabye kitya yagambye munno mwe abawoza nti mwagala kakuuma naga mwami Kyagulanyi obeere n'abantu 100 mwami president abeere n'abantu 100 bonna babeerawo nga bakakuuma mulina ttooyi ekyo mwakitundde mulina ttooyi we munaagenda olalabeko gundi polling station ne polling station ezibeera ku bisaawe olweba mwami Dayasi ekisinga okusumbwa Bebekulu ngamba mwami Museveni we yagenda mu nsiko asooka sima ttooyi tebafulumanga kakati olwaleero kamala okubuulirako baba bagenda okubalaale ndowooza bajja ololeza ttooyi aba movement yerabidde tibakubalaale era nabo bakuba nga tewali ttooyi alinga gambo bajjawo nnya kati ngenda kubuulira ekintu kimu bw'otunuulira mwami Bebekulu nti ye ebiseera ebisinga obungi asemba byabakama be kubanga mu bakama be naye gyafuna ekyo gyamulira okitegeera bye bayogera byaddamu byakunza otegedde kyegamba naye amazima gali nti Bebekulu speech gye wakoze eyawukana nnyo n'ekikula kyo eyawukana nnyo nekyoli speech yadde esaana kukolebwa muntu nga wa wansi nnyo netugamba ebyo bibiina omuvaamu naye okudaalira mu kufa kw'abantu mu kubonaabona kw'abantu nga gwokusaako yatuse ne ku kisaawe yatuse ne ku kisaawe naye yatuse ku kisaawe ng'olaba n'engeri gyakyogeramu tafa ku bantu bangi bafiiriddwa mirimu bataatuuse mu budde bafiiriddwa ki nga tabifaako ng'afa ku kimu n'omusolo gw'Uganda guba gugugize kuba abantu abo ng'afa ku kimu bwe mwayogedde ku kisaawe talabanga busiru bungi bwe butyo talabanga busiru bungi bwe butyo naye ate ngenda kubulya ekintu kimu omanye ekintu kye bayita ekinyira kiringa akawundo kibeera kyewunsebwa kale kiyita ekiwundo oba ekiwundo kiyita ekiwundo kinyira kiwundo bwe kiba kiyiti ku muti kikukwata bwe kiti nekyesubika era bwe kito nekiviirako naye omanyi nti omuntu aba akiyitako nakyo ate kiraba yeesulise kuba kiba kisuubira amagulu omuntu ayagala kubeera waggulu ng'omutwe gwe guli ku ttaka era nakyo wekitunga omuntu kigamba ono nga Yesu onatambula atya nga yeesubise otegedde kyenkugambye ntegedde naye tokikola kakati omuntu osobola okulaba nti abantu bano mu busiru sibalabanga naye nga okozesezza magezi genkana ki okumanya abasiru ontegedde kyegamba bw'okozesezza amagezi genkana ki okumanya abasiru kubanga oyinza okuba okozesa busiru okutegeerera abasiru kale ate obusiru tebuyinza kuvumbula busiru nti equation nga ya zero oba times nga ya zero efindinga zero kati toyinza kubanga otandikira ku zero ofindinge 2 ejasigalawo ku zero ontegedde kyenkugamba kati kyewakozesezza formula gye wakozesezza oyinza okuba yeyabadde enkyamu okuzuula abasiru be walabye n'amaliriza banakiddamu nze nnyonnyola banakiddamu kubanga ngati ndabiraga ddala gati yamaliriza yeeyo namba emu emabegakaawo nawo n'ensonga ya flag ebadde ekutta akati flaga omanyi mwami Kyagulanyi yaleeta akakofiira
ne bamugamba bakagazetinga ne baleeta opulo bamugamba tikyamu n'aleeta fulaga njagala osooka otuyitire ku fulaga twawuliddeko ebiyitingana waliwo n'omuntu gwe nalabye yabadde ku tv actually tusooka tuve ku babloggers yabadde ku tv ng'agamba so kati flag erabikanga kuba n'omuntu yenna muwagikwata baba mubazenga wakyakolakitegeeza tikyagulanyi yawamba fulaga obeera mu lutalo n'ogikozesa obanga akoze eki era tokkirizibwa kukwatibwako era bw'ogikuba amasasi fulaga neegira obanga alumbusi ki njagala fulaga mukama wange nti n'abantu abalaga obutali bumativu bwabwe mu ntalo kye basooka okukola nti bawanoddeyo fulaga ya Amerika oba eya Iraka oba eyaani neyokyebwa ntegedde nekoleeta neyokyebwa era tukirabyeko ne mu Iraka nga baba balwanyisa Abamerika abo abayabba Iraka ne Afghanistan ng'oyinza okulaba abatujju nga bajaze ku ttaka bagibuukirabuukirako bagisimulizaako ebisolo ne bagyokya kakati era atategeere ku luno nga talitegeera ekisinga okusumbuwa abantu butakola research gwe nojja ng'ogamba nti gundi yagambye fensi ze tuyigirako okufuna ne fulaga ya Uganda zaali nsi ziri ze tunawuuzaako bwebanga ya Bungereza yatufuga kitegeeza twanawuuza ku jjo okufuna fulaga ya Uganda mu fulaga eyo eya Uganda ngenda kuwa fulaga ya Uganda naye nga bwengezaako kusigira ekifaananyi mu bali be twakoppa abaali batusinga obugezi njagala olwaleero otandika okukola research ku maka g'omu Amerika agenjawulo ne offices nga totagenda ku offices sooka okole ku mayumba residents omusula abantu residential areas kati genda mu ezo residential areas omwo olabe abantu bayinako fulaga ezeewuuba ku mayumba era Omumerika omutuufu omutegeera nti ono Mumerika olumu bamanyi noziteeka mu motoka wano munda olaba ne baziteeka wano nga ku nsonda nekagira kati Omumerika ontegeera era y'emu ku ggwanga eryenyumiririza ddala mu fulaga ezo kankuwa ekyokulabirako genda mu byemizannyo nga bazze mu World Cup bajja bazeesibye abalala bazikutte abalala bazikulunzemu amasaati okiwulya n'akuba goola adduka n'agibaka n'omuddusi wamala okudduka n'agibaka era kyekiri presentinga okulaga nti nze ndi Mumerika oba mu Uganda akuna shida okiwulya eyo ngimaze genda e Bungereza eya Britain olabe engeri abantu gye bakwatamu fulaga ya Britain eya Bungereza eya England olaba amasaati ge bazitungamu empale ze bazitungamu amajaketi eki olumu ne baaji nga zigendera ku kizi bandanazi gendo zirabe abalala bazeekubana ku mubiri kati bw'omaliriza genda ogende mu nsi nga Germany eno tufaanaganya just fe tulina mu kinyonyi tugifaanaganyamu eya Germany neya Uganda is black yellow red neya black what is ezabo teziva mu oda nga zaffe ne fulaga yaffe kala zezimu kati oba eri red bikiwa ebito byawukanawo ngeri gye ziddinganamu kakati genda e Germany be bantu abamu kwasinga okozesa fulaga zaabwe kati abo mbavuddeko tuuka kola research olwaleero research gwe nkuwa mukole genda onoonye mu mayumba agali Amsterdam erena ogera kunnyonnyola ebintu bya Amsterdam genda otambuleeyo e Rotterdam olaba abantu engeri gye bakozeseza history olaba abantu engeri gye bakozesa fulaga za Netherland olaba abantu engeri gye bakozesa fulaga z'Abadaki
abazungu bonna mu nsi yonna kebe Spain kebe Portugal kebe Brazil kebe Argentina gendo labe engeri aba Argentina gye bakozesa flaga yaabwe kyekimu bebisymbolizinga eggwanga. Kakati lwaki nkugambye ensonga eyo? Fulaga kabonero ka ggwanga, naye fulaga tewaliwo ggwanga liri awo nti eggwanga liri liwali. Tewaliwo kintu kiyitibwa ggwanga nga kiri wali eri ekikola eggwanga abantu, ekitegeeza fulaga y'abantu. Ontegedde bulungi? Fulaga yaki? Fulaga y'abantu bannansi. Okuba fulaga kyekimu ku bubonero obulaga obuwanguzi. Lwakuba kati okuba fulaga era tukayanira eri emyoyo gy'ensi, kuba kati abagiwuuba be banyigirizibwa. Era mu bungi obwo gwe bw'ogirabako ke kabonero akalaga okunyigirizibwa kati ku tayimu. Ensi gye tulimu kituufu yaffe tujagala, naye ekizibu abakulembeze mususse okutunyigiriza. Kwe kubuwa fulaga nti tetukooye eggwanga, naye obukulembeze obubi. Kakati wano we tuli, Mwami Kyagulanyi, Mwami Museveni atufuze, naye Mwami Kyagulanyi afuze Museveni. Museveni ffe bannansi atufuze, naye Mwami Kyagulanyi afuze Museveni. Atuuse okumulabisa n'amukwasa n'abantu abali abo batategeera nnyo, naye ng'obwongo bumugamba nti bano be bamanyi Kyagulanyi era basobola okusuka. Abamu n'abawa bw'adivaiza, abalala n'abawa biki, bonna n'abateekamu ssente. Okitegeera? Mwami Kyagulanyi yaleeta mu 2000 ewedde, of course Kyagulanyi nze mwebazaako kimu okuyiiyanga slogans, ate slogans ezo ezikola nnyo. From day one ng'akyalina mu music. Yes. Kakati slogans ezo okukola yaleeta akakofiira akali akomawe mwakalaba aka people power. Kyali walirizibwa abakulu abo okuddamu okukola etteeka era okugaa nti kino kyambalo ky'amagye, era akwatibwa avunaanibwa mu magye, naye ng'ekyambalo ky'amagye kirina okubeera nga kirina ki lebo ekikakasa nti kyaki. Malende namulaba ng'ayatika n'omusirikale, omusirikale ne bimuggwanako, yali kulayije ebimuggwanako nga bulijjo bali batulira. Kakati mb'otunuulira ne kibazaayo bakole ekiteeka ky'ekimpatiirayo mu magye gaabwe nti kino akyambadde, ffe abamagye tugambe ekyambalo kyaffe. Ontegeera? Bwe twava awo ne tudda ku ovulo, ne bagaa nti ate ovulo z'amagye, tugamba ovulo emyufu yaddadde okubeera ey'amagye, ntutugaye twagala ovulo. Ne tukuleeta engatto yaffe eya desert ze batunda wano buli kaseera ze tusanga ne bagaza amagye. Otegere kyegamba? Kati olwaleero tuleese slogan endala, tuleese bendera ennungi ennyo okubuuba. Bagituulira butunuulizi kati batandise okwogera ebitakwatagana. Bendera bwe tugireese abantu bano bakoze kino, bagamba waliwo akawaayiro, ate kati waliwo akawaayiro nti Mwami Kyagulanyi ne bwe tunaagamba nti kati tuwube Kisanja, bajja gamba bakaza endagala, bakaza endagala basobole okuggyako ebisanja. Kituufu abantu tegakyamala mukaza endagala, basobole okuggyako ebisanja, bajja kyogera. Bayinza n'okugamba abantu bakyakomba ekyo kye bayita okufuga.
nti mwami Kyagulanyi afuze Museveni na buli kyakola ye n'alaba nga kyekimukola nti olwaleero bwe yaleeta akakofiira alaga mukakwate ke kamukola bwe yaleeta ovulo nti mugikwate egimukola bwe bayambala ku ngatto empanvu ne bateekamu etteeka liriiti ery'amagye nti engatto yonna ng'esukka kakongovule ne weeba ya bbulaaka tekola etya ne weeba Timbaland eyo bayamagye kuba kusanga ne Timbaland bwe bavaawo bw'amala omufugiramu ebyo n'amala n'aleeta bw'aleeta bendera nti ate eyo eri bweti ne bweti abantu bano abaali ku Kyagulanyi abaali bamwetoolodde bonna mwami Museveni n'abasika ng'alowooza bamukola n'abawemuzi bonna abamu n'abawa emirimu naye nasika ng'ali gumite ne bagamba bakwate abaana abamulinaanye ne bamukwata era nasigala ng'ali gumite kati gwe totya okubanga buli lwale bakwata abaana ngate buli lwale bagenda nga bajjudde olina mukomera bangi naye nga buli lwale bajjula kitegeeza abantu bano betwogerako okwagala kwa Katonda n'obuvumu yavawa so si bano bebalowooza nti bino bw'otuuka tayimu n'otwala n'ogamba nti naye kirabika ekimukola nga w'amaanyi aba Edi Mutwe abakirewo Kivumbi aba Simaati aba Gaddafi n'obabaka kirabika ekimukola nga w'amaanyi aba Wayiswa abaali n'obabaka that's it mwami Museveni atufuze naye mwami Kyagulanyi afuze Museveni kuba atuuse okumukozesa ebyekito omanyi nti mwami Museveni atambuddeko ng'amenyekanga Bobi ku mulembe guno tukiraba atuuse okwogera oluyaaye akyali bange abageto okuna kufuga nti atandise omusigira ekifaananyi n'atuuka n'okwagala okukozesa abagunuzi ababbi b'abantu nga ye alaba mbu wakozesa abo alowooza be bakola Kyagulanyi naye bajja mumukola omusajja yeyongera bweyongeza ettutumu otegere kyegamba ashutinga waggulu mwami Kyagulanyi afuze ekibayita Museveni oli Kyagulanyi rocket bwe beesimbudde naye ekyennaku nti kati atandise mukozesa mateeka ga kimpatiira nti buli kyanaaleeta mwami Kyagulanyi ne bwe tunaagamba nti kaakati bannange tetuddamu kunyenya kintu kyonna tunyenya masaati abajjaga tugano gamba buli omu akwata essaati ye gyaba nga bagaa nti okukwata essaati ey'okubiri musango tekusanga bajjaga wero yingira Uganda olwo nga bagazetinga batteeka kusanga n'essaati ey'okubiri musango essaati yokka bayinza okuganda ey'okubiri n'ojjaku okitegedde kakati mwami Kyagulanyi mu kintu ekitwa kufuga mwami Museveni amukutte kannabwala wakati kyogera kituufu nti buli kintu kyonna kibadde bajja bamuggyako wakuba nti bannayuganda ekintu ky'okugenda okusoma ebintu bino amateeka ga Uganda gakolebwa si kintu kyabwe sigenda kubanenya kuba reading culture yo bagitujjamu from the start naye kuba nze nalaba Kulaije ne Malende nga n'obukofiira abantu bali bakwata mu nsobi the guy reached a point nga nagogera takyasobola kwogera ne bamugamba nti nakofiira akubagana bino bye bigamba nti enkofiira ebigazeti byaki yamagye kubirabako kwene enkofiira isinedda kala it's a kala buli omu ateekeddwa okikola kyokuba nayo kati ngenda okulaba nti kitegeeza nti buli kimu ekikolebwa it's because ntuba abantu tebatunudde wala ate n'abali abamanyi ndoze ne batatuinfominga bulungi tumaliriza nga already ebintu babitukwatiramu naye nga tebatukwatiramu ki mu nsobi ekitole kino olina ekiraga mukama wange tukomyawo twaba n'abatuwuliriza tubasibudde bendera kabonero kaggwanga bendera y'abantu naye ensi zonna zikozesa bendera eyo enjawulo we kiri wano kati nti kati abali mu buyinza banyigiriza bannansi ate ekifaananyi ekifuluma ebweru ffe nga tuwanika bendera baga nti baani abakutte bendera y'eggwanga nti bannansi abanyigirizibwa kati akabinja akatono okimanyi nti kakati bendera aba movement bajeegaana tubazaako mukono mubadde balabi balungi